tuwaniriza abagenyi baffe n'abantu baffe bonna abazze wano olwaleero mu lubiri bazze okutwegattako nga tujaguza n'okujjukira amatikkira ag'emyaka 13. twebaza Katonda atukuumye emyaka egyo era n'atusobozesa okukulembera abantu. Omukolo guno twagala okwebaza n'okusiima abantu mu biti eby'enjawulo mu biseera eby'enjawulo abakolerera ennyo Obwakabaka. Okusooka twebaza n'okusiima kungi abantu abavaayo nga nabbe yakutuyingirira ne balwanyisa era abamu ne bafiirwa obulamu bwabwe. Mwabo mwalimu abalangira, bannaalinnya, abambejja, amaliriza abataka, ate ngamba ono omukyala afunye ekifaananyi kya bannaddiini, abakungu, abasuubuzi, abaserikale n'abantu ababulijjo. Abo balwana ne bakuuma ekyoto nga kikyayaka mu Bwakabaka. Abantu abo bwe kwalukirwa enteekateeka z'abantu baffe gye baali okulwanyisa effugabbi nga tetwerabidde n'abaakkiriza ennyo. Mu kiti kino twebaza abataka n'abakulu bonna abaakuuma omwoyo gwa Buganda obutafa. Okumalira ddala emyaka 27 era oluvannyuma ne bakola enteekateeka zonna ez'okutikkira Kabaka mu kiseera ekyo. Bano mu kutetenkanya obungi baateekawo embeera eraga nti Obwakabaka buzzeewo era nga kirabika nti weewaawo tewafuna buyinza okukola emirimu nga bwe bwakolanga edda okubeera ddala ku ntandikwa yaabwo. Okuva edda bajjajjaffe baalina omwoyo ogukolera awamu era nga batetenkanya nnyo. Omwoyo ogwo gwe gutuyambye okukolera awamu nga bajjajjaffe bwe baali. Tusobodde okwerwanako mu byobulamu ne mu byenfuna era n'embeera z'abantu baffe bonna okutwalira awamu n'ebyobulimi tubizizzaamu amaanyi. Kino kiraga nti bingi bisoboka okukolebwa era kino kyoleka bulungi lwaki twettanira enfuga
egabanya obuyinza abamu. Mu federo buli kitundu kyekulaakulanya, awo nno Uganda nekulaakulana. Ng'oggyeko ng'enkulaakulana mu byenfuna, Obwakabaka bugasa abantu baffe nga buyita mu mipiira gy'ebika n'emipiira gy'amasaza. Kaakati tusibirira abantu baffe tutambula. Obwakabaka baddawo era tubwagala nnyo, naye waliwo abatabwagala.
tebalina kirungi kyonna kibabaagaliza. Emitimu gyabwe si birungi naye bo bakifunamu nnyo. Ekyo ekyo njagala okwongerako mu nsonga ey'obubbi. Mu kiseera kino omulimu gw'obuvubi gugootaanye nnyo. Kino kikosezza abantu bangi naddala abavubuka, kubanga abavubuka bangi baazaalibwa ku mbalama z'ennyanja era babeera abavubuka tebasobola kuvuba. Kiba kya bulabe nnyo eri eggwanga era abavubuka abo bayisibwa bubi nnyo. Ensonga eno esaanidde okuweebula. Gavumenti yaffe ejja kwongera okuwagira abavubuka ng'eggyayo ebitone byabwe mu mpisa n'okwekulaakulanya. Tukubiriza abantu baffe beeyongere okubeera obumu n'okulowooza ku Buganda y'enkya. Abo abasoma Bayibuli mujja kumanya nti mu kitabo kya Luka atugamba nti Yesu yennyini yasooka okuyigiriza yali yakamala emyaka 3. Ekitegeeza nti omulimu